Inside Story Uganda, real source of political updates. Obumbe 19 ndabye na accountant tuli bidoli mu State House tuli bidoli bya mukoba nyaffe bazaala bidoli nakizonza lutwe ndabye accountant mu State House kuba kutenga yenyigidde mu kutta investor nibamubaka akawunti ka dola kabu kumujjako information waliwo mu State House yaguze emityana obuwumbi 19 transaction zonna nenzikwata njomu kuba mudduse emisinde sente yazigiye tokuba wange simu muwala gwe nja kuba nkwabye bakubi bakubye nembwa abya bumbi 19 yabwe 19 nga bagobyewo nakyo ejjoko kwega obujozi bubanuka ne mu nyuma abalala mbwa yatwala sente zange emirundi eki let me take it ejjoko liri kufumuka mu nyuma bamuweereza theologist amunnyonnyole spirit world ajja kuddira sente zange zeyatwala bw'aba yazitwala ajja kuba ebigenge mu mpale ajja kutambulira mu kagaali k'abalema ajja kujja naze ewaffe nga ntudde mu ssabo lyange ategule ejjoko ajja kuba ebigo 9 mu nnyonyi aginiyemu ejjoko ndimufuumule mu nyuma kakati sooka otumalire ebyatambulanye bino ebyo si bikulu people will resist tebajja zifunamu oyo nabaga nti gobi ne kasajja basoma vodo budgeti afu abaganda tukugamba nti okuba muli enkejja obusomi tosobola abantu baafunga bateekako ebyo budgeti ebitategeereka ate bo tebasasula musolo balekeyo abazifuna eyo revolution omanyi bakugamba nti oseereza ligenda mugga Museveni bw'atalijjako kasajja na gobi abasoma vodo toyinza kwongera ayongere budget bweti ku bantu abaganda baga nti wotekera omulalu mu kyama nga ayogera obulungi omuyina wolumira ku lyogenda okukoza ng'ekiri munda kibinyo ebyo bikulaga gavumenti egudde tewakyali gavumenti bajja bowa revenue bamutte myayino revolutionary politics namusoma we are heading to a dangerous revolution ate no gavumenti ejja kukyuka mu mbeera mbi nnyo n'okusinga ziri ezasooka kasajja nga bayita mu ttaka nonaani okuvana ne mayiga emenga ajja kuyita mu ttaka nenaabagereka nabo bajja kugenda bwe batyo wenda yabaga musajja namulabye ng'ayogera profesa nti oyo omusajja ayina ebintu bye n'omusajja n'amugamba n'agamba Mwenda nti oyo wizard kyakugamba ku makya okikola ki okiraba kubanga ejjoko liri yali alowooza ajja kunniyamu ekitasoboka musa abantu toyina ejjo eddoko likola tayina kyali kyabuliddwa natta abantu n'abattira ebweru abaana 14 kano kakizunza lukwe ne kakolaga ne mulaani ne katta abantu olaba baali balumbye n'ekyennateete abagenze bakiwambe battiremu byakuzaala kizunza lutwe byakuleeta kizunza lutwe kati kadduka buddusa ente okyagiraba okyabalabako mu mawulire abantu baagala bakeetegereza bakube entwe bajatekekimane mulamu waako ani ku bantu ne baleeta kannabuleegi kalangirira endwadde ezitaliiyo bwe nakakuba nenkayingiza wakalabyeko ebyo temuli twala eri abantu bajja kulizizitinga omusolo tubajja ojja kulaba emisinde wano niba batulaba ababaka ba parliament batugasaaje nkubuulidde abo baafa dda bafu ababaka ba parliament bafu bali out of touch oyinza okudendanga muntu nokireka ku mitwalo 3 tekisoboka ebyo bali omu nsi yabyo nabagamba abaganda batugamba nga kitwala amazi nze siyinza kubeera mwogezi wa gavumenti ebyo n'obintikka gyendanga muntu efuna ki what are the benefits of endangamuntu olwo giteka mitwala omuntu agifuniramu wa is it relevant in your daily life tell me where endangamuntu helps you nze yange simayina gyeri n'okumbala tebambaze are you organizing empombo for me previous censuses tubabala tubategekere mumaze emyaka 4 myaka 10 mwakabala emirundi 4 kakati obanga okubala abantu kuyamba kiki muterezeza mu kubala bali ate nali munekola ensobi neryoka erangirira ndi ku population eno ina milioni 10 kakati bw'ofulumya accurate
population abasoma statistics bategeera tujja wantoyinza bajjamu toyinza kanente emu naye ntulaliza z'amata 10 tekisoboka niyo kuzaala kizonza lutwe abagezi baweddewo kakati nno ekyasinza okumalako amamiima abanupu bagambe nti bo bakawandika miliyoni 20 ez'abantu kati bwogattako 18 kankusomera enuupu kakati anti zigenda mu kalulu ogenda mu kalulu ogende mu parliament otuchallengingira abasajja the president has accepted to finance me saagala mukwate ku ssente bwe muti mubadde mukola yampa ekyapa nakiremera eriisi mirundi naawe eriisi you were dangerous with this country naye nazikugira mubejo ogwo nemufumule mu nyuma oyo yennyini kati agamba I can help you, don't help me, don't help me, don't help me nekizunza lutwe mbakubemba mazewo emyaka kugira sente mu state house Museveni ajja ati bwezikayo ngazirikayo I must touch my money bwe batyo babadde bakolanga yatambula nazo nemulaba ku byuma let me take this money yes kaheri ozefanyemu zikuleesedde bibonobono oyavu wadde buli kamu konna bakakubi ate bakyakuba nnyo paka ng'oteegudde kano tekayinza nakujjako pole kagijjako bakakuba entwe bajase bakakuba entwe ekyakagenda bwa profesa omukulu oyo kakati oyo gundi mugambyani nalukoola oyo awoza jambuze yalinyidde endiga nalukoola yagenda okuwoza omusango guno oyo wambuze yali nga munnamateeka nalukoola bwagamba yemuna kakati gwe kyova otegeera nti Museveni bamulyawo dda nalukeera yeroya wabukedde ate yawolezaani era gwe bayungudde mubaalooya abasiru abali mu ggwanga muno nalukoola awoza jambuzi nga yalinyidde endiga mulimu bannamateeka abasoma lo material n'abasoma lo nalukoola yasoma lo material nalukoola tawangula misango awoza jambuzi nga yalinyidde endiga kyogamba Nuupu yalonze omuntu mukyamu kankusomere nakugamba akatabo kano okalaba kano The Rise of Bobi Wine Bobi Wine akamuwandikako obutabo bumeka busatu nabalagira 13 nti ajja bafuluusa era nabafuluusa kuba yajja ali omofasi Museveni najjawe bakusasira baani nembaga nti omukazi omuyima owakabina akanene omujjako ekikoyi kakendeera wasirero obukusasira kusasira najosene nga Museveni tampa yadde 10 balowooza nti ndigendako nembefukamira nkere mu ssabo lyange omulinzi oyo bayina amanyi n'essabo lyange aliyingiremu bamusuula eddalu osula okuga nekizuula ndalutwe nsula nkuga ekiro nkolima nenyaba akolima mwana nge yabakolaki bwatta abantu genda obibuuze kajiji kale tugende mu maaso ne Nuupu yaffe kakati nkubuulya Nuupu nkugamba how the idea of Bobi Wine is conceived bamafia be baleeta Bobi Wine nkugamba I have pointed out that in order to serve governments must deliver the government must deliver zikusoloza eteekwa kukola era abantu osoloza kwani ani kosolozaako omwavu kati omuyitirive yakava mu covid nokola budget efaanana bwe naye lwaki Museveni teyejjako gubini Kasajja nga bazijjewa nga bazijjewa abantu bazijjewa the traders are organizing riots and I'm telling you foreign element is involved ojja kulaba Kasajja nga ayita mu ttaka ye yasoma lubuzi Kasajja ayogera n'embuzi ze gobi yava Makerere talina kyamanyi the economy must be handled by an experienced man kyoka nti president alonda abantu bakibugwe si abalonda waliwo abalonda n'abafuga oyo gobi mufuge ali ku remote kyovulaba gobi yajja kudduka ye Kasajja mukadutta bwaki Kasajja okanyuka mwekanyuzi kujirikiti n'afiirayo ng'embwa okati nkugamba n'agenda gakajjula nti nkugamba deliver services to their people even where is a dictatorship. If the people will resort to riots, if basic services are not available. Before the restoration of democracy in Nigeria, army generals used to topple each other. In fact, this is what the mafia gang is overlooking in Uganda. There is a possibility of a hideous revolution if population realizes
that the opposition is in tight control of the mafia gang. Bobalowooza nti buli ayogera tumusirise. You get a faceless revolution ng'omuyaye yagirimu koni nebo musirisa to atayina kyayagala koni ani yali awadde president ekiseera ekizibu koni ate yabula zino sibako ne president send tibwangula koni myezi 6 nkuwe miliyoni yampa 10 nazisiba nayo oyo koni ayagala ki siwa bya bufuzi oyo omusajja chief justice yali loya waki wabayekera Winyidoro Winyidoro yali loya wabayekera omusajja bamuyita okero na negotiating a deal bamuwa omwezi of international gundi mukazi we namuyira asidi gyobula atambula bwati bamuyira asidi mubuuze musajja nga yagwa ku kibabu mubuuze ekiva mu gundi muzipu endebefu ani yamwokya asidi sekati yali mukamwezi singa mufu nkugamba zipu yalebera. There is a possibility of a hideous revolution. A hideous revolution agireeta amamuyayi nga talina kyayagala tumutumira abantu eggwanga limalawo. Let me tell you, mu Lebanon, constitution ya Lebanon yali egamba nti Christian yafuga eggwanga bahezebola ne bagenda y'abasiraamu ne bagamba tugikyuse. Mwalimu omusajja omulalu jeno mugende mu downloading yalwana okukyusa constitution ye ya Lebanon. Yipoyangiti Lebanon in 15 year civil war nayo na Lebanon. Aba Lebanese bali milioni 15 satu ziri mu Lebanon. Bona badduka. Kukyusa katu nga yetalagirwa is a Catholic zealot. Toyina bo mugamba ati bichu. Tino musiramu atufuge. Tekisoboka. Mugende mu downloading Lebanon. Mugenda kufuna basajja gabakambu. Ani mumufuna atayina kyayagala. Mujja kufuna yo. Uyu Bobi Wine mumugagawaza mukoze yeta kyayesa. Mugenda kuleeta omuyaye si bano bampuuga. Mugenda kuleeta omuyaye. Ayo Hitler abantu bonna bamutegeera. Hitler bamugoba mu maje. Yali ava mu Australia nga si mujama. Naye omuntu ananunula Uganda tanaba kulabye. Ajja kuba muyaye. Bano bo bali bali besente. Olabe wadduka nze mbakubye emyaka 10 ndi mugagga. Biwaffe. Bimukuba ne bimuzo kano kakula batemu banzite ne kattamuwala ojja kusasula ebbanja ly'omwenge liggwa na mwenge kalenzi gwe nawe wakajiji wajja kufaayo omwana ejja ndi kumalira mutula kalenzi gwe nkugamba. Therefore, like elsewhere, where the mafia gangs have turned against their masters to save their skin, the Ugandan mafia gang plotted against Yoweri Museveni. Bebaleta Nuupu. To save their skin. Tiye Museveni are good. Bamusali amagezi nti everything. No. Afamu family njafu na ganginga kwa gezi. Nafano kwa chizunza lutwe. Wakajiji wali wade omutongole wade omulu. Ekichakumye government ya President Museveni. Nenkugamba. Kubanga nzidaba wadu byonna. They wrongly believe abakola Nuupu that Museveni has become a political liability, which is not. This is what motivated Vice President Paulo Muwanga to turn against Milton Obote. In Rwanda, the Hutu radicals killed President Habyarimana after the Arusha agreement, which also backfired against them. The Tutsi, they wanted to eliminate in order to avoid a Tutsi-dominated regime, later came and it has ruled the country since 1995. Thousands of Hutus fled into exile. There are several examples of countries where leaders have been overthrown by their former comrades only for the plan to backfire. Bano balowooza bakole Nuupu basuule Museveni. Era nakugamba nti abakola Nuupu Museveni yabagamba bawandiika apologies with their handwriting. For future reference. Teyina gyeraga Nuupu. Nuupu eyimiridde ku kintu eki.
bano tebamanyi Buganda era ejja kuddamu ebafuge noloba omusajja nga Kiwanda ayagala kubba ssente mbu Kiwanda muliro Kiwanda kikyo Kiwanda malusu gwe mukasa Kiwanda ki mbu weyasibwe kani ajeyo gondi slogan ya America Abaganda mubagobye mu business Abaganda mubagobye mu mirimu okuva ku president okutuuka wansi omuganda aliwo babuuza bibuuza omwana yimba oluyimba nti bibuuza babuuza n'abaana babuuza Abaganda babuuza nobody yatuwako obwa vice alibwa wekiri nokero lutwa yatuwako obwa prime minister yinginiani omuganda alibwa mu government bo batwala sente mengo n'omuferi ketuba Abaganda ke banamuddusa mu lugondi I want to tell you Kiwanda bali sente za Museveni bazirya batya anti Abaganda babuuza balibwa bona Abaganda nga baba we are the Baganda in government kubanga okuleta Ssebugwa wakyakola omukadde n'abakutu bakikola baleeta by the time RPF went to Rwanda nga kwamme kanso ya Rwanda kuliko omusajja jeno mukadde n'ebiteesebwa takyabitegeera Ssebugwawo baba tusebategeera nti ono Ssebugwawo Abaganda bakitegeera nti ono yakaddiye kyo Kiwanda ki Kiwanda yakuba bale majoga enyani yakubantu yakuba Nadduli kuba wagira Kadaga namukuba namujjawo n'aleeta Kiwanda Nadduli has been rehabilitated olaba ayogera yasirika amanyaka saka if Nadduli is silent and I'm totally opposed to your arrogance mu Baganda tuli aba basatu mu Buganda tulimu abantu aba basatu mweka ani aba influencing society ey'Abaganda Nadduli myself kati ne Mayanja minister mweka feka basatu kasoto banaffe muno muli wa sente ne Kabaka nazunga naddeeno nga nabagere katalabika bo ba investinga muono omufere ne bamuwa security yabuuzanga how can a deputy president have a convoy of vehicles tabayina kati ayina convoy bamukumya na mundu aweddemu kasaba kumya mundu boweddemu nze abasekale bange obalabako nze ndaba omu yekka ebyange bye binkuuma kasaba kumya mundu ate jajja mundu akolagana ne jajja byaffe kubanga emundu atuuka jajja oli tasigala nze ntambula mu kibuga nga ndi bwogo oli bwomu ng'abasekale mbadduseeko olunaku baba bamaze oddundaga ne gy'olaga kati olwaliro mbagambye tugenda kufuna ssente empitirivu olwaleero luno nina gwe nsanze gwe babuuzaawo I tell them nti today tugenda kufuna ssente okuzira the first person gwe ndabye mu interpreting abakalamojja bwe baba bagenda okulaba foreigner omuntu gwe batamanyi basala endiga ebyenda byayo ne bibabuulira nti waliwo ajja oyo mulabe ebyenda mwebabuuza ask the Kalamajongo when they are suspicious about a person what do? It's not a sheep ne bakebera ebyenda byayo ne babibala Zikimi I interpret the first person I saw on my way nomanya nti sente wezi nizira yeka babuuzi wuyo omuserikale waali ne driver waali sidda yeeka gwesoose okulaba bamundaga oba ayina badiraako oba ayinaki baba munda zedda nejye ŋŋenda nayo mwenda yagaye nti eyo omusajja twakagezaako okumutta emirundi 7 nali njakola nakalema ojo zivuge nakalema zivuge ali nakalema yampona omwasa omutwe mu State House nabuuza nakalema naye gwomanyi yagamba ndi mulalu nyenaye mulalu ekyokulya nakulema nayonfumu alifa yetakula mayinja mu mbogo kakati nkugamba nti in my book kakati nkugamba nti bali abasajja bano be bakolera Bobi Wine ekibiina era Museveni enkola gye yabakolamu n'abakozesa endagaano ekibiina kirina okudda Bobi Wine talina kibiina ekibiina kino okukomawo ani kugambye nti Museveni baali bamuyise kulitalaba kati alina okulwana ekibiina kiddeyo mu NRM. The best thing Bobi Wine would do is to start another party kinakite ekyakibalama kite kyabano
bakimwazikamu tulina kye tuyita ki omanyi fwe mu Baganda waliwo kye tuyita flash floods amazzi agatumbye enkya n'otagalabawo waliwo ekizinga bakiyita Nkuze kyali mu Lake Victoria Nkuze Island yabula was covered by water amazzi gakimira Nkuze would appear in the morning ekiro tobeerawo oyo nga tayinza kubeerako bantu Nkuze Island download Nkuze Island nga amazzi bwe gabimba ng'abula Nkuze yabula kakati yali origin of climate change global warming ebizinga byabula amazzi gabimira naye nga mu kiseera ekyo tewali bugano gabbi climate change nekibba kakati nkugamba how Bobi Wine has outsmarted the state yayina bali nange banneesibyemu Museveni yampadde sente mbwera baagala kunfuula mugole gwe bakolera embaga I will not touch that money. That money must come to me directly or I should be involved. Bwe batwe bazze bakola Museveni nampa ekyuma nakitwala yadduka emisinde n'agenda ewaka Busenga. I'm seeing ejjoko kali kufamu kemu nyuma. Professor, don't bother with this man. The man is like a Pharaoh. Emandwe mwekise mutwe mumuleke emandwe mukube paka ngagitegudde ng'ejjoko limufomose mu nnyuma. Professor Asiology namulabye ng'ayogera naye ng'amugamba kyaki n'amugamba nti oli omusajja emisambu yalina ne Mwenda yamugamba nti enkuba ajja kukubyemu n'oyavuwalira ddala ku ttaka nti musange wammwe tondi saagala apology eyo njagala ssente zange ze watwala ne 010 ejjoko ndikufuumulire ddala mu nnyuma omwo temuliddayo kulya ku bantu kana akaagala olaba ne namyalo baagala omunyamu namaali akoze ekintu kye abani b'ennagisi baagala mufuula kidoli mbube bwe basasula ssente abakozi kakite namyalo bano bali tebamanyi nti akomawo Museveni forced them to write apology letters in their handwriting. Ekitegeeza Bobi Wine yakigaggawaliddemu era nkugamba Bobi Wine must have known the sharp divisions in the mafia fellowship. Waliwo ekibiina nga bakiyita fellowship. Museveni yabaga nti mujje munyambe waje nga kyababbi nga waliwo ani ku bantu buye ayagala ake bonna bamukyawa emantu emwetise ku mutwe paka nga akomezawo sente lwaliyiga nti ensi yonna toginiamu noginyalamu toyinza kulya ku buli muntu nalumba emmandwa this nkugamba to play the role nkugamba Bobi Wine must have known that subdivision is the mafia fellowship. He agreed to play the role of a kingmaker rather than being a king himself. The humbleness worked well for those who have a president's ambition, like Museveni's son-in-law, Odrek Rwabogo, did not realize at this time that Bobi Wine was threatening his presidential bid. Yalowooza nti ajja kuba ng'agiteeka ku lujegere najja tuteeka ku lujegere tuli mbuzi bagisiba newe watali muddo n'alyoka kuba muhoozi n'amukuba muhoozi ne mununula n'omugjayo nga bamwogoloza. I will help you to shape the success of this country whether you like it or not. Bonna mbakubye ne mbamalawo naye like omuntu bw'omukolera ekirungi akutya Amini yakuba bamawuma we Kenya nemuga nti ave mu magye. Bano bwemba kubidde abantu nina kubeera kidoli nga bakiniyamu nga ndi lugose lulimu nkakati muhozi kuba abasika kyaliko muhozi kwali kubasika ye next in line muhozi buluteke pa ono ye yadduse tumukubye kubye nadduka tayinza kujjayo mutwe olumba kyabazinga yatwala recording wa Museveni n'abayita saga nti waliko yava Entebbe piyo ng'ennyuma eyita piyo piyo yaliyo ebukedeya tulaba ono omukazi bw'abakubye Amongi yabakubye ate nga bamungako functionis ate kuki Amongi yabakubye ate bayiza omwetikkula Amongi oyo Betty Kabeeta alina bwongo nono dipute we oyo dipute we nga namukubye mu kubanga ono wa State House yakoze transaction ey'obuwumbi 19 nga Museveni naye sente bazifuna batya obujuzi obunia ku bantu yamaze okufuna billion 19 era ayagala ayingire ne munnamyalo olina okubeera lugosi olina okubeera kidoli nga bakiniyamu bunia
teriyo system etakaba kati oyo Amongi yabakubye lwaki betikame teyabazi ni munne oyo talina chambers bata ina chambers oyo omukazi nga namukubye Adamu namanyira zinagano kuwaye byange banta kulemba kubi bemba maleko kubanga mise recording nawe byobugaga tuwabirangirira ngandangirira byaki eyavuwa ledda ntekayo mbiza mbawe mviriza wansi mbawe mviriza wansi netekali kuga 2 years Amongi ayinza okubanga yeta bina luli but the question is bakubye ne bava ku Amongi how give us the name of Ugandans abadikire eringe byabwe nga muri mu nebyebwe mbate wali ekyagana bali kyagana Amongi twali ayogera byebwe maya bange ansala amagulu kamulinga kamaya lwendiva kuno mwena muri kaba ansala amagulu kamulinga maya bafinga oba tebalina reasoning wa bangamba nti nno luyimbo olwo Abaganda mu baali bakinwa amin mbunga musajja muwanvu nga amagulu ate matini nidda maya kite omuwala yayimba nti omusajja zo muwasa muwanvu nga taatawe kakati omuwala agamba nti nali kidde okufumbirwa naye ne taata amagulu mawanvu ne taata anzaala naye amagulu gamugenda ku fimbo baali bagamba anzaala banange yanzaala antwala amagulu gamulinga gamaya bombi kitaawe n'amutwala bonna amagulu bonna fimbo ziyawo ziswamiridde kyobalaba omuwala abagamba lwendivaako n'omwenna mulikaaba antwala amagulu gamulinga emyaka nga 8 antwala amagulu gamulinga gamaya anzaala banange yanzaala agatta abasajja babiri eyamuzaala n'amutwala bonna baswamidde kagumire ku nnyina olaba tulinayo n'olulala era muwala yaluyimba balega mulege ngalega engoma balega mulege ngalega engoma balega mulege senganga abaawo singa mugulira ebintu nalya balega mulege ngalega engoma babalega nga balega engoma naye nga omuwala ayimba balindeze nga alega engoma naye abewaffe baggwawo tebalina kyebalya jajja wange abaawo singa muzinira amazina analaba abalega mulege nga alega engoma bonna banzirako olumbe lwabalya entaputa eyo gyotaputa yentuufu ddala tewaliyo ntaputa ddala yonna oba tomanyi Luganda balega mulege nga alega engoma bonna banzirako olumbe lwabalya kubanga twabiyinganga mu primary mulege nga alega engoma nga niyeze enyimba wange abaawo singa musuliza omusajja n'amuwa ebintu balega mulege nga alega engoma bonna banzirako olumbe lwabalya fe twayimbanga buyimire tumanyi makulu gaazo singa muzinira amazina analaba balega mulege ne bamulega nga balega engoma talina bewaabwe tumanyiriza ensonga ya nuupu egwewo sadire Bobi Wine not build his political career on money. No. Many of his supporters do not even understand that Bobi Wine is a rich man. Did Uyogundi Nyanzi Bebamono, Bobi Wine amanyo kuweka sente. Nyanzi yazimbye ennyumba ey'amaanyi. Abantu abagira Bobi Wine nkugambe Bobi Wine baleeta enkoko ng'ebikumi 2 natagabaako. Bobi Wine mukopi nnyo is very mean. Nze neewunya Bobi Wine ku Christmas okumpeereza emitwalo 8. Yagikuweereza? Yagimpeerezaako. Ng'akwagala. Bobi Wine ne mugamba nti why? Bobi Wine ndaba mukazi wo mu meeting eridde enjala. Owange yennyini nti ye. Owali mu meeting mukazi wo. Bobi Wine ne mukubira esimu ne mugamba nti Bobi Wine ye. Ogenda ebogere bagenda kuttirayo. Nangamba ganange nategedde dda naye nina ogendayo. Akasabo kano Bobi Wine kayina okalaba. Yali ne besi yatambulanga nako. Kadaivatinga amasasi. Bobi Wine wamulabako nga asangula amaziga gati ya gas. Bali bamuwadde obugalumini mu maaso. America kakati Museveni katwala ekibiina kye.
ekibiina kyabwe bakitwala bakizaayo kibafuukidde akayinja mu ngatto. Museveni mubazi nnyo. Mbadde ndabona omuvubuka nga bamugamba nti Museveni bwe yagoba mirundi yagenda erwakitula ne bamugamba nti oyo omusajja tagobeka ayina byaliko binene nnyo kusifwa mirundi. Mwenda yamugambye omusajja namugamba nti oyo omusajja oyo mulaba munne namugamba nange nzikiriza is a wizard kyakugamba kyonna kikola ki. Kakati bwe mpandiika akatabo kano bagende wa president ne bamugamba your son has crossed the red line awagira Bobi Wine. Museveni yabaga nti oyo ne tafiire mba tebatomera kintu. I know what he is doing. Instead bajeno babiri bajja nemba nyonyola tear gas ayamba police ekozesa tear gas kuyamba Bobi Wine aba police banyivu bajeno bajja bakakase anti bajeno bajja n'entula nabo babiri nobagamba nti no police eno kuba police tear gas ayamba Bobi Wine ayamuyamba kankubuulire kankulage nti Bobi Wine police yali eyamba Bobi Wine okumukuba tear gas powering tear gas nakugamba this is another area which Bobi Wine handlers have exploited to the maximum. I have always urged that firing tear gas in order to disperse Bobi Wine's rallies backfires on Museveni and ends up helping Bobi Wine. One, the population is not aware that Bobi Wine violates the electoral laws. This is because the public is not aware of this law. Number two, as Museveni strictly observes the law by addressing only 200 delegates, his party candidates, though, violate it in full glare of the media cameras. This means that Museveni's government and the Electoral Commission are put in an awkward position. This works in Bobi Wine's favor. The mafia element in the police fire tear gas in front of cameras as rallies, on the other hand, continue. You cannot tell an ordinary Ugandan or the world that NRM leaders are not violating the law without the consent of the president. Therefore, government cannot defend itself that such incidents are the work of the mafia in the government. Mafia. A critical look at the police reveals that selective powering of tear gas adversely affects Museveni and NRM candidates' popularity. This is so because a directive or call for ceasefire must be observed by both parties, not only one side. If one of the parties violates the ceasefire, it triggers defiance from the other side. Temuyinza kuba tear gas Bobi Wine rallies ng'ezamu zibweziri. Museveni agenda mu katale jijja thousands. Ne Bobi Wine ne mugana. Ekyo tekikola. Bobi Wine n'agenda okusula ekiryando ng'akakazi ka poliisi akalinga empiki ne kamuggalira ebweru. N'asula ku kkubo. Akasiri wakawedde emmere. Omusajja w'ebidongo oyinza omuggalira ebweru. Bobi Wine asula mu nnyumba nga yakubye ebidongo. Asula bweru. N'ogenda naye buno. Bano obusiru bubajjawa. Bannyaabwe baabazaala babayisa mu nnyuma. Oba emitwe gyabwe yali badde nnyuma. Abantu abamu emitwe gyali badde batokisi nga baakola bukonyi. Nga Katonda yaddira batokisi n'agiwumulamu amaaso n'emitwe. Mbayita zisejjembe. Nkugamba. Bobi Wine has been exposed. Nabaga nti Bobi Wine nze namutegeera nti bamafiya be bamukozesa. Nakugamba. I have repeatedly submitted that Bobi Wine is the making of one of the factions of mafia outfit in Museveni's government. Bobby was assigned to canvass support for the mafia finance MPs and NC5 chairpersons. This is why those who oppose him restrict their attacks to his credibility to be president of Uganda. They, however, do not dispute his mobilization skills. Bamugamba nga tasobola kufuuka president. Nenga kukuleta abaka bapala mukunga manyi nti yatambula nakulya n'abaana alimu obululu nkugamba. This is the same role they wanted the late Nasser Sebagala to play. His popular slogan Haji alagidde
expose him as a hunting dog. Bakola nnyo kufuula ekidoli n'embwa n'embuzi balyoka bakuteekawo. TV gyalina okubeerako yakaliisa NBS kuba mwe balina akomewo mubenyuntu mwosa omutwe nagaana okugendayo ekyokulya nendibafu buli bwe bajja omutwe wonna akomewo osemanyi media center zimensoiramas kubanga ayagala kunnyamu wali wayagala okunnyamu nakati ayagala kunnyamu mbu he must go with ane ali mu flag. Can I see towards the storm? Tosobola kwesimbira Buganda tumujje jiwangula ne watabe Bobi Wine ate kati muli wasi. You divide Buganda into two. Tugenda jiwangula mpoga atwaleka ekitundu nona atwaleka baba kubi baba ngati munno simbu kati ne kabaka wuyo naye n'abagereka gwembadde mu wasente ne mayiga bafudde. Kati Buganda yeyimiriddewo. Buganda tulimu apa basatu ngugani tuli gundi mayanja mayisefu ne Nadduli yasirika bamutira omwana erona kuba Nadduli atekeko ekiwanda muliro era mukomerezaawo ekiwanda muliro kiwanda ye mukasa Abaganda balina ba leaders baabwe ani gwe mutagobye Bukenya mugobyemu wadde omuganda akuga nti omubyakire watali sekandi bamuwangudde oyo ye mufunyo kakati mutubulire muheereka ya Uganda muganda kyalimu gututunulya bwetuti fwa abalunzi bente ente tugikamira ku ddiba ly'ennyana ennyana eriwa ne bwe bayafa eddiba ly'ennyana ku mukabira Abaganda eriwa nga mubalumbye buli wamu mu bezi nebali tukana kwenekoseka nekakola kati nekasanyawo ababoda nekakola kati kuba kalina abakatuma mukagala kwesi tujja kujja Nakaseke tujja kujja tukwogere Museveni akuwadde omusito gw'ennyama kukulemye mu Kampala mbwa mukulu anyiiga nnyo lwaki teyakutwala lwaki teyakutwala kasajja gwe naye lwaki katigomya Kampala yenna ne kamutigomya President Abaganda lwaki tabeesiga tewali amubuulira bo balowooza nti kabayinvesinge mu Mengo Mayiga ina Mayiga kyoka nti Mayiga kabaka yatukoledde Mayiga project nalabikira Namibia mu Lukabire ayyaye mbusimanya enamiwe omubaka ate omulangira afukamira kabaka omulangira ndawula yesimba manyi Mayiga project ya President Museveni yavumanga Museveni. How can a leader who is loved is followed up by a convoy nayaji natya bantu Mayiga Abaganda fetu balina nze Mayanja kye namugambyeko kiri kimu Mayanja agambye okkuba ekkanisa togikuba Mayanja yaligambye kanisa agiveeko Mayanja yaligambye nti mwabe ekkanisa muli bakyamu omukazi ono mumugulire ekibanja ki awalala so sikuba ne Catholic Church yabba ettaka ly'abantu omusajja yali mu Katoliki nga ayina omukazi teyazaala baana erubaga kakati namukozesa ntayina baana abaana ne balabika oluvannyuma ne mwenyina yali musiisa naga nti abaana baffe kalinaali yaganze bampa abaana tebalina bwe basula nali njagala ne Museveni kati kalinaali yabakola atya yekitwala ekibanja kereziya yekitwala abaana tebalina bwe babeera obubbi bw'ekkanisa n'ekereziya bumanyiddwa Enland Road ayiringa bo. So Mayanja should not be like this person. Nchokola dodo yakuba kanisa n'agijjawo ab'e Nakasero be bagitunze nga Nakalema mwekali n'olufuzo ne Nakalema wampona nijagala mubenyondo mu State House mutte who are you twali tukamanya nti nkiyina Nakalema yali tamanyi n'ennyondo nokano katumubaza kati kamanyi nti n'ennyondo nkatira mu president's office Museveni was sending me to Kira mission kati nkugamba nti this is how the mafias operate. As long as you don't interfere with their money, and defend them, you are a patriot or comrade. They have the hunter and the hunting dog relationship. When it comes to money, the hunting dog must be ejected and replaced with another. Olaba kuba namyalo? Gwe yaguze ettaka ly'obuwumbi 15 nkukube nkwabika wala gwe kitaawe ina ssente mekamuva mu family nga gwe mu abatuniyamu ne mutunyalamu
sente zize kati kazonzolwako waguze ettaka lya buwumbi 19 transaction zonna nziina bane nkuteeka ku ttaka babasusuye mu banka abbaseni abbakati naye muntu ekyobujozi obwo bubalemeramu what type of arrogance is this kiwuka ki ekibali mu mutwe bantu mmwe bo tebabba hali kyenkugambye namyalo yabba yekka kakati kifunye kawuba empali bwe busambi obutabuguma ate nze mukyankolaki gwe wayiwaggulako wamala nze nabayiwaggulako ayagala ngu ajja mu kalulu kange tojjamu njagala sente zange ngozigazeeko 0-10 tumalirize kano tugende obudde butuweddeko nandi nkugamba nti kasokkiriza okujja okwenofuuka ekidoli kyabwe when it comes to money the hunting dog must be ejected and replaced with a trusted comrade ngakonakola bakwagala okukola kajjewo namyalo bakatandika okulya sente namyalo yabakoleddeyo hunting dog naye nja kukuba akatambi kawala gwe ng'oguze ettaka lya buwumbi 19 emubeni olidduka buddusi n'oliyuka nze bwe nkuga nti nkubye ebyuma byange biba byakwata dda ate babiinako solution bano nabadde emyezi 6 bannondoole njogera oyo ani ennyo ku bantu annondoole mukalu nekizunza lutwe bera ddunga enkuba yes Bobi Wine and his media mafia sponsors the mafia failed to understand that anybody who qualifies to stand as a presidential candidate is a potential president. Chibatategeera. Baliyeso omuntu atalina qualification ya president. Nga ye ajja kunoonya ababaka ba parliament. Anybody who qualifies to be a presidential candidate asobola okufuga. Okufuga eggwanga. Nti Sebata yaga nti omukazi yaleeta kapa n'atamanye n'amata enywako. Bobi Wine n'abafulula. Bobi Wine abatukubidde n'abafulula ejjoogo lyabwe era bakubye nange mbakubye emyaka 10 ne Bobi Wine abakubye emyaka 5 n'abajjiramu ddala ejjoogo mu nnyuma n'abafuumula ejjoogo mu nnyuma bajja kukoma ne namyalo abakuba kibasuulirewo nagambye namyalo akakawala bakakujoka kibasuulirewo okubasobola kusuulawo kintu kyabwe n'ogenda ewamu nabakulumbayo n'omukubira ddala ejjoogo lyonna nemufuumuka mu nnyuma sibakubye emyaka 10 ne bajja mu obujozi yes nkugamba if Bobi was unfit then why was he registered in the first place oba Bobi Wine tasobola kufuuka president lwaki mwamuwandiika ejjoogo libalimu eribani yes bumuna unless you slip off that bujozi that arrogance you vomit that arrogance from your head this country we shall be worse than Rwanda genocide. I want to tell you okutingana kujja kuba kwa buli muntu yenna bamunyamu buli abakoledde bamunyamu buli muntu yenna bakoledde n'agenda ng'akaaba manga asulako okolima nsulanko okolima omulenzi ono namukolaki nze nabatume wa mulaani eyajja naye mbakolera mwenda yamugambye nti omusajja obwo abanyiigira mutuufu namboze be bali bajuniya be amaze mu parliament nekubeera mulugosirwe eriiki mirundi why not eriiki you ejjoko kali kufumu professor don't send another person that man is possessed by the strong juju ejjoko ajja kumala kuteegule ejjoko anagenda ne banamusomera emirundi emandu wange ekubanja tewali pasajisagala tusiibule kamalirize wano ejjoko limufumudde mu nnyuma nkugamba secondly the qualifications of a parliamentarian and a president and a parliamentarian are the same. Why didn't they challenge his capacity to be an MP? Another glaring example that exposes Bobi Wine is his return to Luka after he was arrested and his rally dispersed. The Minister for Presidency, S. Sambayo, was later accused of directing the police to disperse the rally. This man is Mbayo. Later lost his son under mysterious circumstances. Yali ekigere mu gym n'afa. She used every opportunity to deny that he was not behind Bobby's troubles in Luka. The question is, how could a Home Minister deny having a hand in the rally of an opposition politician? This means Bobi Wine can determine her chances of the election. Era yaiteneka mu linaleetani. Naleta Rebecca anti ngobo bagamba nti Bobi Wine agende ewakadaga bagende kadaga